amawulire agaliwo okuva mu ggwanga la America. Senate ya America ekwata ku mawanga agebweru oba ku nsonga z'ebweru w'eggwanga lya America evuddeyo neyanukula Museveni ne mutabani we ne babalabula nti kino kye baakoze bakyetonde nga neddooti y'eddakiika tennaba kuwera kubanga singa ensonga zino zigenda mu maaso nga beekulaga eryanyi nga beeraga ebbugujjo nga balootera ku America nga bagyepimapimamu bandi balungi gye beewanise waggulu era bandi ejjusa olunaku lwe baaloota lwe baalowooza lwe baateekateeka okumanyira eggwanga lya America nti America ekyabasizza akasiiso beetonde bwe bateetonda gye bigenda okuggweera bye baakoze okutiisatiisa ambasada waabwe Pope nga ate bakimanya emirimu gy'akola agikola ng'agwera etteeka lya ensi yonna erya Vienna Convention nga talina ludda lwe yeesigamyeko ng'akolagana n'aboludda oluvuganya n'akolagana n'abagavumenti mu bwesimbu era nga byonna biraga nti bw'aba nga bo basazeewo okwagala okumuteeka mu kkoona okumutiisatiisa n'okumukolako effujjo Amerika ebawadde obutikitiki nga babisanguddewo njaso tulabe ebigambo byabagambye omulenzi iyo ndozo girabye banka luwa gyabasindikide tugambe bwe batyo Senate Foreign Relations Committee ewandise ne bagamba nti any further confrontation will be very problematic bagamba ekigambo problematic okitegera bulungi nti okulumbula ombaganyi bwonna bumuddamu okutukolako bujja kutwalibwa nga buli serious okiba kitegeeza kuzambalira and they met with a serious nagamba serious bakongedde nga bakanzije mukamwa a serious response nti obulumbaganyi bwonna mutabani wa Museveni baddamu okukola kwa ambasada wa America mu Uganda ababukoze ku ggwanga la America era bajja bitwala nga byantu bya ddala nnyo bili serious nnyo era bajja kubyanukula nga nabo bali serious mbeneka bagamba okwanukula okimanyi ndowooza asitagamba nja kwanukula okimanyi buuza kwoli omulenzi we yali alumbye Ukraine owa Russia bamugamba tujja kwanukula nalooza byamanyi wenu bali mu mwanukula buuza kwono omusajja we Belarus si we Belarus musajja wawa unyada kuba Israeli wa Iran bamugamba tujja kwanukula bali mu kumwanukula kalumeleka bagamba tujja kwanukula seriously yenyanukula gy'abategeeza uliya wano US Ambassador Pope and the US Mission Uganda engage with the government and the others in Uganda on a non-partisan basis in order to improve ties between the American and the Ugandan people. Nti ambassador wa America mu Uganda Pope wamu nabo bakola nabo ku kitebe kya America mu Uganda bakolagana ne government ya Uganda n'abantu abalala mu Uganda era nga bakolagana nabo ewatali kwekubiira ludda lwonna nti fe tuwagira ono kwira bakola ku lw'abanna Uganda nge omulama gubaliko gwakwongera kusitula mbeera z'abanna Uganda n'enkolagana y'abanna Uganda n'eggwanga lya America so tebagambye n'enkolagana ya Uganda oba n'enkolagana ya Museveni ya America n'enkolagana y'abanna Uganda Ugandan people ndozo kitegedde okunyweza ties okunyweza enkolagana wakati wa America abantu ba America n'abantu ba Uganda so si wakati wa America ne Museveni oba ne mutabani we siwe kiri kati bana abeetuuma okuba Uganda bubakeeredde okitegedde bubakeeredde omutabani jeri gundi gyenkwaleso nga manno abisimuddeyo babagambye kasi tabaddamu ne basamya obumwa bwabwe bajja kubawulira akabafaamu bino nno we bijjidde omulenzi yayogedde ebigambo bino ng'agamba ambasada wa America muno either yeetonde oba bw'abanga aganye okwetonda kajja kumujjuutuka yagambye bw'ati apologize or leave Uganda. General Muhoozi tells US ambassador in escalating law.
Oshitegedde wetonde oba Uganda n'emimwa gy'abaaki tebanywa mazzi ng'emimwa gyatise. Wano bagamba nti Uganda's first son and military chief General Muhoozi Kainerugaba has told America's ambassador William Pope to apologize to veteran President Museveni or depart the East African nation, escalating diplomatic tensions between the countries. Oshitegedde yamugambye wetonde oba bw'oba toweetonze Uganda gifulume, era yamugambye okutuuka enkya ssaawa 3 ez'okumakya Mande ffe zenna ze tulinze sigenda kwebaka leero nina okulaba omutajja bwe yeetonda oba abafuluma eggwanga zigenda kuvuga beesuka ssaawa 3 ez'enkya nga teyeetonze bagenda kumutikka bamufulumye ffenna tulinze. Uya wano byagambye in the annual post on X, General Muhoozi cited disrespecting our beloved and celebrated president and undermining the constitution of Uganda as reason behind the move. Oshitegedde kubaka byawandise ku X Jasim Odelonga enchita yabitegedde yagambye nti ambassador Pope tawa kitiibwa taatawe omwagala w'abangi ow'ebitiinisa ennyo asinga ekitiibwa wano asinga obuganza ennyo wano mbu President Museveni n'okumukkakanya n'okuyisa amaaso mu ssemateeka w'eggwanga Uganda mbuze ensonga lwaki amugamba yetonde obadduke mu Uganda agifulumye. Wano bakugamba nti if this current US ambassador does not apologize to Museveni personally by Monday morning 9 a.m. Enguli for his undiplomatic behavior in our country, we will demand he leaves Uganda, he said on Friday. Tisinga lutuuka olunaku olw'enkya essaawa 3 ez'okumakya ambassador Pope nga teyeetondedde General Museveni bagenda kumukaka okufuluma Uganda amangu n'embiro. Ulira wano gwe. In a barrage of posts, the first son appeared to suggest that the US has recently been aiming against Museveni's 38-year ruling National Resistance Movement NRM government, which shot to power in 1986. Nti mu lutaganjulo lw'ebigambo oba posts oba entimbagano ez'enjawulo zaatimba buli kadde omulenzi alaga nti eggwanga la America lirina olutalo lwe ligudde ku General Museveni taata we amaze emyaka 38 mu ntebe ng'akulembera n'ekibiina kya National Resistance Movement NRM ekyajja mu buyinza mu 1986. We have no problem with the US. As I have said many times, it is a country we love and admire. But lately, we have a lot of evidence that they have been working against the NRM government, General Muhoozi explained. Nti bote balina otalo na America era bagyegomba bamaze bagenda nga bagyegomba. Naye amawulire agalugalaga mbu bali mu kulwanyisa General Museveni n'ekibiina kya NRM. Omega sanango musojjo oba owedde gwe unagamba nti if anybody is stupid enough to attack us here in our country, I can only promise them hell, destruction and defeat. Afghanistan would look like a nice picnic compared to our resistance. Our fathers showed us the way. Sacrifice is better than slavery. Olide mbu tewali muntu musirusiru kimala ayinza kukola lutalo ku Uganda ng'asinziira mu Uganda. Mbutayinza kumusuubiza muliro gwokka wabula amusuubiza n'okumusaanyaawo n'okumuwangula. Asuubiza kusaanyawo na kuwangula Amerika. Mbu Amerika nagisuubiza muliro gwokka wabula agisuubiza okugisaanyaawo n'okugiwangula. Mbu kyeba Amerika kyebalaba mu ggwanga lya Afghanistan nga bana n'Afghanistan batuka okuvaayo ne badde ewaabwe. Mbu kaali kabaga kaali kakwokya nyama kunywamu awo nyama choma
okitegedde mbu naye kyebanatuukako e Uganda kujja kuba muliro kujja kuba kusaanyizibwawo kujja kuba kuggwairawo ddala mbu bataata baabwe babasomesezza engeri zonna ez'okwerwanako mbu okwerumya kya muwendo nnyo okusinga okuba omuddu owulira omulenzi ng'asamwasamwa by place time US okay nti kale byebyo okitegedde bebyavuddeko nabe naye nga obwabadde nga US tinakuddamu ne kati already kati wetuli bamuwadde obubaka nga bamutegeeza nti mulenzi gwe omutamivu gwe omunywenguuli gwe bumubiddamu okitegedde post gundi yiyo bagitaddeyo babagamba kebaddamu ne basamwasamwa wulira any further confrontation will be very problematic and they meet with a serious response woddamu okulumbaganira eggwanga lya Amerika kijja kuba bulwadde bunene kijja kwetera ebizibu kamaala era bajja kwanukula n'ennyanukula ekyasinzeeyo okuba ey'omutawaana mu nsi yonna gwe buuza nnyanukula ki wano wenjagala wama gwe si woyagala wano wetwagala olutuba Katonda waffe aba ali mu kuwujjamu eri Katonda bataddeko akabaane ng'akumamu ng'akabaane Bannayuganda wano we baagala owulidde US Ambassador Pope and the US mission engage with Uganda with the government and others in Uganda only a non-partisan basis in order to improve ties between the American and the Ugandan people. See, ties to improve ties between Museveni and Biden and America. Enkolagana bajagala wabannansi ba America ne bannansi ba Uganda. Bibino bigambo bya Senator Foreign Relations Committee babiwandiise ne babalabula ne bagamba bajja kuba kubennaali eryanda bajja kuliwulira bano bajja kufeesa tebannaba mugenda ne mukira mu mabala ne munywa enguuli nga temulidde emmere enguuli nebalinnya ne mukwata essimu ne muwandika ye mutamanyi nja kumaliriza nga mweyokeza waliwo batakwata waliwo batasonga manyi badikiteta bonna babeera masoma mu katabo kamu ate abo n'engenda gye bagendamu ebeera yeemu bo tebakkiriza nti nga gundi bwalya nawe ngewenja okugenda naye ate ng'oli bye yakolanga ebyamutwaza noono dikiteta byabeera akola era nga bimutwala mu kuba oli lye yagenderamu Gaddafi bye yakolanga ng'anyomaanyoma Abamerika noono kati byalimu alowooza wa kabi nnyo alowooza wa kitalo nnyo n'erinda gye binaggwera Mukama bakuume mwera